ali ku Fik Media nze Shafiq Lwango gambo tena joli kaswiti bikimu kitambula bulungi ndine Tamale Henry tuzze n'abakulembeze twogere ku nsonga eziri mu ggwanga Uganda, ensonga eziri mu Kampala, ensonga eziri mu Kawempe North Constituency. Akalulu kagenda mu maaso, omuggo gufuuse omuggo, abantu beemulugunya ku bigenda mu maaso naddala mu kalulu kano. Tulinawo abakulu basatu balambirira buli omu ayinako n'omuntu ewanjawulo. FDC ayinaganaga tannafunako kuwa konna. Wa NRM ayinako Hajati Farida Nambi talina buzibu bwe yafunye. Atambulira mu kimotoka kye kino kiweetiye ng'atambula bulungi wawuubira ku bantu. Owa National Unity Platform emiggo gyagifunye ekimala. Nabadde ndabattawa ng'ataawa omukulu bagumenye naye ng'amaanyi akyayogeza mangi. Nabbosa naye ng'ali mbeera yemu n'abalala nalabe ne Big Eye yaleka bamupye oba lwadde luyi ng'amyuse wano wonna omubiri. Bye byonna ebiri mu Kawempe. Kawempe yazzeemu ebbugumu eddala Democratic Alliance eya Honorable Mathias Mpuuga Nsamba basobodde okwegatta ku Mutazindwa. Nalabye nga bamwenveiringa awo, namulabye ng'ali ne Walter Samuel Lubega Mukaaku ne bamwanveiringa ali kagaali ke kikazi yazze nga simbo ye era yasobodde okuba tumumanyidde nnyo okubeera mu FDC era akalulu akasembyeyo akabiri abiri mugumu yeesimbirawo ku tiketi ya FDC naye FDC bwe yayawukanamu n'agenda n'aba PFF ndowooza abatasobodde muwagira kwe kusalawo agende ne Democratic Alliance ate basobole okubanga bamwongeramu okubanga bamupika n'abalala tubalaba naye nga ekiri mu Kawempe muliro Honorable Kuzera mu seconds asatu saboso okubambuliseeko ali tutandike sebo neyanza nnyo neyanze ge moderator okumpa omukisa okulabika ku Fik Media. Njala kwebaza Katonda kyatukuumye nga tuli balamu mu ngeri y'emu. Njala kusaasira baganda baffe bafunye obuzibu bwonna mu kaseera kano. Okusookera ddala baganda baffe bakwatiddwa ku lunaku olwa Mande ne batwalibwa abamu baba rimandize kati bali Luzira bagenda kukomawo ndoozi ennaku z'omwezi nga 7 mu kooti. Njala mu ngeri enjawulo era okusaasirako ne baganda baffe bonna abafunye obuvune mu kavuyo ako. Poliisi ya Uganda era ke yatandise okukola mu campaign trail eno gye tulimu ey'okulaba nga tufuna omuwanguzi agenda okureplacinga Honorable Muhammad Sseggirinya. Well, kambagalize program neyanziza Honorable Kagame. Yes. Weekend wedde twali naawe leero tuli naawe. Amina. Tawo bambulize. Njalo kulamusaako ku bannayuganda bonna abatugoberera twagala okuyozaayoza bannaffe abayisiraamu ekisiibo kyatandise ate n'olwaleero ab'enzikiriza ya Kristo nabo ekisiibo kyabwe kitandise ekyakalema era leero evvu lisiigiddwa. Tubagaliza ekisiibo ekirungi wenga toyina vvu evvu ntuusereeti naye bajja kulinsiiga akawungeezi yagende kawungeezi Kereziya balinteekeko. So abatulaba mwenna abatugoberera mwebale nnyo okutugoberera kuba singa temutufollowinga twali badde oba oliawo naffe tuggwamu amaanyi naye nga wetuli oba oliawo naffe okukozesa eddembe lyaffe erituweebwa Museveni okujja okuba nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu. Ojja kubaagaliza otugoberere bulungi. Bannyabo ne basebo abatulaba n'abatuwuliriza mbalamusizaako buli omu mu kiti kye. Nze Ssaalongo Sendi owatwaha meeya wa Nansana Division addako mu 2026 231 ng'Omukama Katonda ye mubeezi waffe ngira ku tikiti ya FDC abantu kye bamanyi ng'ekisumuluzo tuze tusumulule ebyo n'ebiganyo mu Nansana Division ate Nansana ayakayakane. Nzikirize mpite wano nsanyukireko abo abafunye ebirungi eby'engeri zonna era nakuwalire wamu n'abo abafunye okusoomoozebwa okw'engeri zonna. Njozaayoza abayisiraamu bonna mu nsi yonna okuba tuli mu mwezi ogwa Ramazan. Nsaba Mukama Katonda buli omu amugabirire mu ngeri ey'enjawulo ate era tusobole okweyolera empeera kuba mmanyi bulungi nti ze tuyinza okuyita malayika sitaani oba malayika embi zonna ziri ku migwa
era obudde buno kyonna ky'oyinza okukola ng'ensobi okikolanga muntu kuba malayika zaali badde zikuleetera malayika embi ezaali badde zikuleetera okukola ensobi zonna nsibe. Munzikirize enjozoyoze abakrisitu nabo okuba nti bayingidde omwezi gwa Kalema era tubaagaliza nabo okuyita mu mbeera ey'okusiiba n'eggwanga lyaffe okutambulira awamu. Neyanziza bujjo simanyi olero ne malayika embi ntegedde ero konebotwa. Okay, neyanzenge ndi ne Tamale Henry ali ku kamera okulaba nga programu eno ekutuukako bulungi nnyo. Nja atandike ne Honorable Kwizera embeera nga bweri. Kibooko yanyoose lunaku lw'ejjo lunaku lwaluli abantu bamenyese mulumbagana mutya jjaati okutuuka okubasikako emiggo gyabwe okulwanagana nabo. Njagala wonzikana kino kye ndategeddeko nti ate jjaati babalabye ng'abavubuka abamu abali mu bikoosi ebirala nga si bamagye okusinziira ku kyenda ku social media. Kakati neyanzege moderator okusookera ddala bannayuganda tuzenga tubagamba nti gavumenti ya Mwai Museveni eno ne bano baganda baffe Bakagame ekyamazima yaviira ddala ku mulamwa ogwagireeta obaolyawo omulamwa ogwandibadde gukolebwa nga gavumenti entuufu kyeyandikoze. Kubanga olwaleero Electoral Commission bwekeera ku makya neerangirira negamba nti wagenda kubaawo okujjuza ekifo ky'omubaka w'e Kawempe eyafa. Mu mbeera eyo yennyini Electoral Commission nevaayo nekola road map negamba nti road map bweti bwegenda okutambula okwewandiisa kw'abantu bino bwe biti kino bwe kiti kino bwe kiti. Nevaayo Electoral Commission nekola ne kye bayita harmonization meeting. Harmonization kitegeeza buli mubaka bamulage wa wayina okuyita mu lunaku bwe ruti waleme kubaawo kukontana nti bantu beesisinkanye mu kifo kyekimu okubagana okwo. Programu zonna ne zitambula ne zirambikibwa bulungi nnyo buli omu n'aba ne programu nga bw'erina okutambula. It is so unfortunate nti gavumenti ya Mwai Museveni yo nesigala ng'era ekozesa impunity yayo gy'ekosa bulijjo ey'okugezaako okulemesa ab'oludda oluvuganya gavumenti okutandika okubeera nga basobola okukola ekirina okukolebwa mu ssemateeka nga bwakibawa. Kubanga njagala kusooka kwebaza poliisi n'amagye ku mpisa gye bayisaamu Honorable Nambi. Kugyebaza kubanga Honorable Nambi ekyamazima bamuyisa bulungi mu mbeera nga ssemateeka bw'alagira. Era sinza avaayo naye ngamba nti nkolima abeNRM poliisi ebasosola nedda. Poliisi ekolera ddala kyeyina okukola ku Honorable Nambi kubanga mu tteeka kiri nti omuntu bw'amala okugamba nti kati ngenda kulondebwa amaze nomination etteeka ligamba nti buli kitongole kya gavumenti kyonna kirina kumuwa bye kimuwa kyenkanyi ng'abalala. Njagala kwebaza poliisi n'ejjaati n'amagye n'ebirala ku nkuuma n'obukuumi bwa Honorable Nambi. N'atambula bulungi mu kibuga. N'atambula bulungi ekkubo lyonna n'alisalako n'abantu abeNRM ne batambula ne bavaawo ne bayitawo ne bayita ne ku kitebe kyaffe awo nga bayitirivu nnyo mu kkubo ne bagenda ne batuuka gye bagenda okukuba laale. Ekyo kye tusuubira poliisi kyeyina okukola era tugyebaza kukikola ku Honorable Nambi. Kakati ekizibu ekiriwo kye kimu. Poliisi ya Uganda okutandika okwefuula ensosoze oba kiwandigambye partisan. Mu ngeri y'emu ekintu ekyo ky'okoledde Honorable Nambi kyekintu kyekimu kye twagala okolere Honorable Nalukola. Kyekintu kyekimu kye twagala okoleze Honorable Sadat Aganaga n'abalala. Kubanga mu mbeera ekyo ky'olina okukola nga poliisi. Naye poliisi bwetuuka ekiseera netandika okuba ng'eyina ebyana n'abaana kyekisinga okwennyamiza. Omuntu alangiridde Electoral Commission yamukkiriza alina okubeera e Kawempe ku kisaawe ku lunaku olwo lwagambye ennaku z'omwezi nga 3 atambudde azze atandise okukola akawuluke nga balina okukanoonya mu Kazangola. Abakulembeze ab'oku ntikko bavudde ku kitebe bagende bamusisinkane boogereko n'abantu baabwe kulaale. Poliisi, jaati, amagye, SFC ne gasiiwuka empisa ate ne gava ku mulamwa galina okukola. Nammwe mubalumba mujja mubeetegekedde. Anti kaakati kankubuulire ekintu kino kitegeere. Ffe bwe tubanga tugenda okutandika okutambula ogamba nti tuva ku kitebe tugenda awantu wonna tukubirizibwa nnyo okubeera n'empisa.
Okay. Era mwana wattu empisa ffe zisinga okutweyimirira kubanga poliisi egamba nnyo nti ffe tuli bakozi ba ffujjo naye lwaki tukola effujjo poliisi yennyini weeri kubanga tukozeeko rallies tubadde tutambula ebbanga lyonna naye ng'era olaba nti poliisi weekoze effujjo era ewaba effujjo for example kanku ekyokulabirako abantu bafulumye bali mu mmotoka zaabwe bali mu kutambula ekkubo weeriri bali mu mmotoka zaabwe bafuluma bagenda lwaki otandika obbatangira awo wennyini ku kitebe kitegeeza gw'otandise effujjo wano abantu tebamenye mateeka kibaliko kituufu electoral commission yakisanctioninga bagenda kukuba laale kunoonya kalulu naye ate gw'ogamba musigale wano temuvaawo temugenda muyimiridde kakati awani abakoze effujjo abaana emitima bagijjawo ekyo egirumbagana abasajja bajja ati anti kakati kyolina okumanya kiri kimu bw'obanga oli mu kulwanagana ne kapa ogirekerangawo akatuli weeyinza okufulumira n'egenda naye bw'ozibirakira buli katuli entuuka nayo kapa esigala nga tekyalina option okujjako okukulumba nekutaagulatabula wakiri oyinza okugitta oba yo tekulekedde mirembe kubanga yo yennyini yeekusse kubanga njagala kubuulira abavubuka abasoba mu 15 oba 200 nga bali ku mulyango bagamba tufuluma tugenda kubanga tetulina ddembe lyonna tetulina tteeka lyonna lyetumenye poliisi bwesigala ng'epasisitinga osobola okuttako bose nolowooza osobola okutta bonna tekisoboka kitegeeza ekintu kyonna kisobola okuvaawo n'ottako bose naye nabo ne batandika njagala genda wa honorable Kagame abadde abawagizi naddala egimu ku mikutu gyammwe egiri ku social media giraga nti abajjaati si basirikale wabula babajje mu bigundi ezimu nalabyeko nga namu balaga nti babajje namu bafangoni n'abalabi batyo jaati yo yennyini ng'abasirikale baayo eyongera okulaga nti ddala bano si basirikale ddala mu bikolwa wano mu bikolwa tune mu nnyambala kubanga omusirikale w'eggwanga wano oteekeddwa okuba ne yunifoomu nga bwolaba no bwayambadde nti eyo NRM kakati n'omusirikale wa jaati oba omusirikale n'omukuumaddembe ali official yandibadde ajjanga wano tugamba nti yayambadde yunifoomu ya jaati kale kweri naye erinnya lye Twaha Sendyowa ng'era bwolaba abapoliisi wolaba nti abapoliisi alinako ki erinnya wano lwaki kuyamba okwa identifying omuntu yenna singa aba akoze ekikolobero ku munnansi naye ekikolwa kyennyini ekyokujja ng'oli ayambadde akakookolo nga maaso ge galabika aba abikka ki bw'abanga mujaasi wa ggwanga agenda okukola emirimu emituufu egimuweebwa ssemateeka kitegeeza bamuleetse okukola effujjo n'okukola ebintu ebitakwatagana n'amateeka nti ne woba otandise gamba nti kumulondoola tolina wojja kumujja ekisemberawo ddala kikino eyo ebadde enkola ya gavumenti ya Mwami Museveni okukozesanga abavubuka oba abatujju mu luzungu kyewandiise ba hardcore criminals be bakwata ne babateeka mu makomero eyo nga babakutte badde babbisa mundu n'ebikolwa ebirala ne bamala ne babaleeta mu security okubaleeta okuexecutinga emirimu gya gavumenti nga yo egimenya amateeka neyanziza Honorable Kagame ebiri mu kalulu obiwulira poliisi eyisiza bulungi Honorable Nambi temuyisiza bulungi bali bulungi sebo ali bulungi Honorable Nambi kalulu era tukanoonya nju ku nju ye lwaki ye tannafuna buzibu ng'abalala Honorable Nambi fe mweni alemu tugoberera nnyo amateeka naddala g'ebyokulonda ekyokubiri ideology yaffe empisa tuziteeka nnyo ku mwanju tetuli nnyo bamenyi b'amateeka nga bannaffe ebiseera ebisinga ffe poliisi bwe tugaidinga tugoberera era twali tulina buzibu bwe ba road map yaffe nti tugenda kubeera mpereerwe tutambula bulungi nnyo nga tulina gwe tulumbye era naffe tufuna abatusoomooze abawagizi ba Nuupu batuvuma batuwemula bakola ki naye olw'okuba nti tubeera tulinamu kiri kye tukuliddemu kyoweenyamu olina kuba kyakulabirako kubanga gw'oli mu buyinza empisa tubeera nnyo mu lectures ez'enjawulo ezituteekateeka obulungi nti tetusika bitogi na balala olwo kintu kye nalabye naddala ba NUP kye babakola Honorable Nalukoola
waba ategese okuba olukuŋŋaana gyati yeesookayo nga nabo bennyini tebannatuukayo gyateekerayo bukeezi baba bakoze ddi effujjaawo. Ekisooka ffe nga abali mu byobufuzi nja kuvumirira ebikolwa ebikolebwa mu kalulu ka Kawempe banga bigenda tuleetera mu maaso awo ng'akalulu tukawangudde bye bimu bye bajja tugamba nti mwakozesa eryanyi lingi mwakuba abantu baffe mwakola biki temwali tuwangudde kubanga obonero bulaga nti Kawempe North tuli mu 5 ng'akalulu mukawangudde akawa Kawempe North nga Nambi bamaze okumulangirira abantu bagambe nti ate ffe mwatulugunyanga Nuupu egambe nti so ndaba nti walinga waliwo ekkubaane lyabo ebyokwerinda n'aba Nuupu okulaba nti bajja tusibako omusango gwe tutakoze nti gyati yayingiramu poliisi neetaataaganya abantu biki bwe bityo so paka bwetuna ekiri ku ground opposition e Kawempe maze ebbanga ddene abantu bakyajesiga myaka 25 so bwolaba opposition ng'akyayimirira mu Kawempe n'agamba ngenda baleetera kino bonna babaddeyo nga tebabibaleetedde okiwulira ssebo so emikisa NRM Nambi Farida Nambi gy'alina miyitirivu nnyo so naye obuzibu bwava ku kino ekiriwo nti bwe twali ebulayo ennaku ntono nnyo Electoral Commission efulumye program y'okulonda waliwo ejje eryatendekebwa wali ku Kavule ejje eryatendekebwa nga lisuka lirimu abavubuka abatembula kalevu abawala n'abalenzi abasaba mu 100 tabatendeke bulungi basuka mu 100 baali bangi nnyo era abo baleetako tundu nina abalala baali gye bali bavubuka b'amaanyi batendeke era babulamu kimu kyokka mundu yokka nalabya wajja ati nga bamusembera nga bamukwegama tebatya era ke balikwata ku mundu bwe bati mwaba abantu jja kulaba omutabano gujja okugwawo awo so bwe bamala otendekebwa kati poliisi yafuna ab'ebyokwerinda baafuna kwegamba kibaabawa bano ti ejje litendekeddwa kakati olaba engeri gyati gyebalumbamu nti terumba abantu ba bulijjo erumba batendeke kuba majje bomukulu yagafulumya kumanda Nyanzi ne banne nakati muli majje mugende naye nga twali tugera mu election ye Kawempe kakati olaba nti embooka eri mu kuvuga evuga ku bamajje n'amajje basisinkana kati gyati n'amajje aga Nuupu era teriyo muntu wa bulijjo wa Nuupu gwe bali mu kuyisaamu mbooko okiwulira ssebo bakubajje kubanga amaanyi agogola bagakozesa ku jje lya Nuupu kwe bo beewulira tebasobola poliisi ne bwegamba nti mukwate wano beewulira nga bali babagaana batya okuyita we baagala okuyita ekyawula ku ffe poliisi bwegamba nti mukwate awo temuyita eno tetuddamu kuba lyejje lyammwe lyennyini lya poliisi no baliwo kutukuuma si jje lyaffe nti lyenyaaleemu naye jje lya ggwanga liba liriwo okutugayidinga so kati ndaba nga mulimu okuzalawa ejje lya Nuupu ligamba mwe mutulagiranga ani naffe tuli majje so kijja okuleetawo obuzibu era ffe nga NRM tetwali byagadde ejje lyo Arua lyaliyo liriwa eryejje lyoyogerako omuggo namwaluwa mwalimu ejje lyo mu 2021 akalulu teryaliwo baali tebannatendekebwa mabegako eri katuli baali bakuba muntu wa bulijjo kubeesije mbokuba baalinanga Kiboko Squad bawa balabako naye bo tebaali bajja tebaali baaki bo baaliwo ba Kiboko Squad nawe era okukakanya obujagalalo Kiboko Squad negundi yajeegaana poliisi alaba mukyala Judith Nabakova yali akyali mu myuka w'omwogezi yali afuuse n'omwogezi ebiseera ebyo nga n'abagana beegaana kati olaba nti Kiboko Squad yaliwoko naye ku luno bano baatendese ejje erigenda era wano liri mu kugezesebwa kubanga kano akalulu ke Kawempe kalinga kasiki waliwo embaga eya 2026 kasiki kumwe ku Nuupu mu ggwanga lyonna kalinga kasiki era tulaba ekifaananyi nti ejje lino eryatendekeddwa lyo lyatendekeddwa kutandika kukola wano paka 2026 ekifaananyi kye tuli mu kulaba mu kalulu kano ekisuubire okukubisaamu emirundi n'emirundi mu kalulu akajja tuyinza okugamba tukisuubire kubanga ejje lino erya Nuupu lyatendekeddwa kukola ki twaliko wano omusajja wa Nuupu yagamba ekibiina kyabwe kyagala buyinza Nuupu teyatandikibwawo oba nnyanja oba biki kwegamba obuyinza babwetaaga kakati
bw'omala nti obuyinza obwetaaga gw'osubira ali mu buyinza omusubira kukola ki kwe kukugaadinga okulanga obuyinza bwe tebutwalibwa akalulu aba ateekawo kaki aba ayagala gaadinga akalulu nange kenyininyini saalisanyuse kalulu kekawempe kubeerawo naye olwokuba tugoberera semateeka awa bannakawempe eddementi nga mwakaviibwako mubaka wa paalamenti wambwe Segirinya semateeka agamba ekinene nnyo mwezi gumu oba ebiri nga mutaddewo ki nga mulonze so naffe tuli mu kunyigirizibwa tulaba omusimbi oguli mu kwonooneka kalisa olwaleero kubanga deployment eyo gy'olaba zonna ziba sente ziri mu kufulumuzikana kano abali mu jjati kigambibwa si basirikale ekyo sikirinaako bukakafu kubanga nze mbadde manyi nti abo abasirikale abajjaati tubalaba nnyo mu kukuuma abakungu n'okukuuma ebifo ebyobuvunaanyizibwa ate era bavaayo nga waliwo embeera eyeekuusa ku butujju abajjaati kyekifaananyi kyembamanyiddemu so simanyi nyaani akolifayinga gibeera mu jjaati oba atakolifayinga naye nze mmanyi nti bwe ndaba jjaati kitongole kyaffe byebimu ku bitongole ebiri mu security naye ndaba nga bannayuganda bye babirimu oba oliawo lwakuba nti ebikolwa n'okuba nti abantu bagenda kubamanyiira nga bola military nti military bwe badde ng'ejja ewammwe wakiseka nga military ze abadde beekalakasa nga muggalawo so kati jjaati eno bweneebeera nnyo mu bantu ba bulijjo wano kigenda leetamu ekifaananyi ky'okuba nafuya n'okubalaba ng'abantu ba bulijjo abo bajjaati kati ng'essaawa lwaliro kati mwatandise okugamba mulimu abayaaye simayi baffe bawano mu Katanga be bali mu jjaati so ndaba nga kigenda tusiiga ekifaananyi ekibi yes naye nga nvumirira nnyo ebikolwa ebyo akalulu k'ekawempe NRM ekalinamu 5 so tugenda kawangula yes akalu kekawempe kali mu mikono gyaffe so mpunzikana kino bakadde banga baduumira ebitongole by'okwerinda baleme twonoonera kalulu lwaki oteekamu okukuba amasasi mu bbanga lwaki otutuuka okuba abantu okutuuka okumenyeka so kiba kitwonoonera demokulasiya n'okuba nti emikisa gyaffe egy'okuwangula akalulu percentage ngeyaffe NRM oba ogikakkanya bannakawempe baali tuwadde ebitundu bakinaana ne bala abalabamu omujja kubaamu abanyiiga batusse tukawangule nga ate tufunye nga bitundu 7 bankaaga mu 5 omukono alina ekintu kyayogedde nzize nga nkyogera wano lunyi nti national unity platform oba opposition yonna ekyamazima ekibiina kyonna kasita kiteekebwawo nga kya byabufuzi omulimu gwakyo ogusookerwako guba gwakwagala kujjawo okufuna buyinza enjawulo eriwo nti ffe twagala okufuna obuyinza mu mirembe ng'etteeka bwe liragira naye ate NRM n'abalala ate bo baba batulaba nga batujja era NRM tetuteraba NUP oba FDC oba ki nga ba opponent tulaba nga batujju kyova olaba oyinza okwebuuza ono abadaga nti jjaati ekuuma bakungu jjaati tekuuma bakungu ekitongole ekikuuma bakungu bakiyita city ne VVIP protection bala bambala black nabo naye nga kuliko VVIP police ekuuma abakungu n'ebifo ebirala naye eno jjaati kyekitongole kikolebwa anti-terrorism kulwanyisa butujju kakati ono NRM yo bateekawo okulonda naye ate ne bakulaga nti okulonda ate bo baagala kufuula nti gwe wanuupa oli mutujju kyova olaba bakuleetera jjaati okukusuppressinga naye n'ekirala olwaliro Daily Monitor ekubye omutwe guguno baani bano who are they simanyi oba cameraman asobola okusikagudde omusajja gogamba nti azze najja mu mbeera y'ebyokwerinda naye nga tosobola na kumumanya kakati bwana Kagame ono atugamba nti bwe tugamba nti bano bakifeesi kafunye bulungi bakifeesi abaalimu akaddaire monitor leero be baani abo bw'oba olesa abakuumaddembe baleete nga poliisi netuma nti DPC waawale Kawempe Muwonge gundi bebe naye gwolesa abantu abatasobola na kulabika neyanzege kampu mulemu katono nzije ne honorable Twaha ku nsonga y'emu kampu mulemu Enefik Media neyanze honorable Twaha wanyise nsonga ya Kawempe North constituency Kiboka Enyoka naddala ba National Unity Platform basinza okukosebwa mu kintu kino omanyi ejje ly'empologoma erikulembeddwa endika
terisobola kubaako kyerikola naye ate ejje ly'empologoma ejje ly'endiga erikulembeddwa empologoma lyo lisobola okukola buli kimu kubanga ejje ly'empologoma nga likulembeddwa ndiga likoteka mutwe kyokka ejje ly'endiga nga likulembeddwa mpologoma lirumba nga tonnaweza mwezi ng'olangiridde n'olambula n'ennyiriri n'otulaga nti olina amagye ne bakuleetera jjaati nga ky'oyinza okukola kukoteka mutwe oba jje lya mpologoma erikulembeddwa endiga. oyagala Honorable Kyagulanyi ne bafutu soja balumbe be baba balambula ennyiriri baali bateekawo ekyawulantamu mujje n'emmundu tujje n'abaffe ekikwewuunyisa empologoma ekulembedde endiga ye General Museveni yasinzira gyasinzidde entebe obe nakasero n'alagira endiga ne zirumba ne zibakuba ne zibasiba ne zibamenya amagulu ne ziddayo kyokka endiga ekulembedde empologoma yo mu kifo ky'okuduumira empologoma zifuutu soja n'ekoteka omutwe abaana b'abantu ne babakwata ne babasiba ne babamenya amagulu ne babatulugunya ne babakola buli kimu yo ne oluvannyuma neevaayo neejaguza nalabye omwana w'omuntu gwe baleese Kawempe nga bamumenya okugulu naye nga amuleese amutadde mu kamera enseera ekomyewo bambi senga yeye yabadde akoloboseeko nga kati kamukoloboddeko katono yali badde ali ku kitanda nga bamutaddeko n'ebyuma ebyokussa eyo enkola ey'okwefaako mu ngeri nga weefaako wekka mbi era eggwanga terisobola kuzimbibwa ng'abakulembeze abasuubira okukulembera eggwanga beerumirirwa bokka. Ekirala betunominatinga tukola road map omuntu n'alaga waagenda okuva okubeera tugeze ogenda kubeera mu Kawempe tugeze Kawempe omuluka Kawempe 2 essaawa 4 ez'okumakya oli n'alaga nti nze nja kubeera mu Kawempe 2 essaawa 6 naye nze neewuunya Kawempe yawamu eyina constituency 2 ekitebe kya Nuupu kiri mu constituency ki kiri mu south akalulu kayiruddawa mu north ebyo byabadde ku kitebe kya Nuupu si byakalulu bikomyawo bukomya jati oba empologoma ekulembedde endiga n'endiga ekulembedde empologoma ate badde balina simbula wali okulumba nga basimbula wali kola ki bava ku kitebe ongambye ye constituency ki bakuŋŋaanyira babadde bagenda muluka ki ogwa constituency ono botwa naye baba balina gye bagenda obambala oba waliwo we bakuŋŋaanira kyekitebe kyabwe nedda ssebo ekikozesa road map kwe kuba tulina we tukusuubira okujja n'abantu abangi obutataganya mirimu gy'abantu abantu bali bakwetegekere era bakulindirire okujaguza naawe oba okubasaba akalulu n'ab'ebyokwerinda bakole enteekateeka ezisobola okukuuma abantu n'ebintu byabwe tuve mu kajanja olw'okuba tuli ba opposition ebintu ebimu tubirabe mu ngeri entuufu eri constituency endala n'eno ndala gye babadde balagamu babadde basobola buli omu okuva ewuwe ne babaako ekifo kimu mu constituency mwe bagenda okuvuganya oba ne banoonya akalulu beerindira kati otandise nalunaku lwaggulo lwenjogerako luyeza eri ennaku endala kwaba abakubira wali eri wenyini nakugamba nti nvumirira okuba Honorable Nalukoola ku lunaku lwa nomination naye nenkugamba eyo yali promotion kumupolomotinga okuva eri gavumenti bamenya abaana ate Nalukoola bamumenya bamuyirize Bobi Wine bamumenya Kyagulanyi gundi Rubongoya bamumenya be bamala okukola ennyirire nali wano nenkugamba bakutte kiyamaani waabwe abawe ripooti yonna leero baleseeyo n'omwana waabwe Rubongoya bakozese muganda w'omukulu okubawa ripooti n'agenda n'abagamba twabadde mu paredi
era gundi yabadde DPC gundi yabadde OC be baduumizi era bonna n'abawaayo era abamu kubamenyeddwa amagulu beyawaayo naye twaliwo ne foot soldier wiiki ewedde ndooza yali bali omutani Waiza yagamba ye tebakirinaako buzibu kuba kyamanyansi kyayogera tekirina kikyabatyusaako ate kimanyi nti bali kumati oli mukama we yaliyogeddeki neggolooza omwana gwe bamenya ku gulujjo lwaki nuupu gye balumba lwaki tebalumba Nambi tebalumba Sadati Mukiibi tebalumba Ajati Kaladi tebalumba Mutazindwa tebalumba Musoke tebalumba Luwemba ejje ly'empologoma erikulembeddwa endika ofundako n'akamyu akakulembedde empologoma kuba empologoma enfu teyina makulu kwenkanankana kamyu kalamu obululu bonna obaddewo tewabaddewo jjero bano abantu olwokuba kalulu kaabwe kabambi batondawo embeera esobola okusosonkereza amagye ne poliisi okuzza omuliro abantu banakuwale kuba tebalina message bagenda kugamba abantu kuba omuntu bwoba osira asobola okuba laali n'oyogera ku 5 eby'omwaka omulamba nga twabbibwa obuwumbi 61 mu Bank of Uganda Kyagulanyi yakoze yadde olukiiko lw'amawulire n'osinkana abantu awo ekawempe n'otabagamba nako ku buwumbi 61 n'odda ku 5 nga ye biliyoni 11 nga ye biliyoni 11 tunuulira nnyo Kyagulanyi n'oleka abala programu okoze yaki kati gikyuso gize ku nkonganaga ntandike ndi ku kalulu k'ekawempe kati nkubulyaganaga kuba goyagala ndi ku kalulu k'ekawempe so oliwefugisi yogera ndi ne kwaganaga yogere ku bukadde obuwumbi aganaga leero ali mu kawempe atalaga kusaba kalulu ne bw'olabanga omuntu ng'ayogera ensonga muleka agiramu oli wa nuupu njagala uwunzika neyo obudde oli wa nuupu njagala uwunzike betubanga twagala ensi okugizimba tutunuulirenga ensonga enkulu toyinza kubanga leero okyayogera ku 5 nga akolanga leader of opposition yabba obumbi akabumbi kamu obukadde 7 tomwogerako Andreina bukaka biliyoni 11 tozoogerako biliyoni 61 mu Bank of Uganda tozoogerako kati bino byonna ebiriwo tebiina makulu kubanga leka mmaleyo nekano nkamaleyo mu sekendi B ngenda kukomawo mbeere nga nkwate obereko byogera ku bingi tukyali kalulu kano nga tuvudde mu kubeera nti waliwo embeera y'okusikangana omuguwa na buli kimu njagala tulina ebibiina 3 twogere kwati ku kifaananyi kiki kye tutunuulira ngenda kusoma mwezi 13 kye tugenda okulaba honorable abantu nga gwe wano mulimu ababaka abalala 2 betusuubira nti obululu bagenda ofuna nabo bwa nuupu bugenda kudda gye bali kino tulina essuubi nti kigenda kukendeeza ku bululu bwa honorable Nalukoola wabanga yabasinga amaanyi okusookera ddala ngenda kuddamu ekibuuzo kyo naye njagala kusooka okugyawo obulimba muganda wange ono Twaha bw'ayogedde Twaha ayogera ebigambo bingi n'owulira ng'oyagala kuddamu naye engeri gye kiri nti omuntu bw'abazze wano kupana omumwa olukusa n'ateesa kijja kuba kibi ng'omukulembeze wa National Unity Platform bwe sijjawo obulimba obwo okusookera ddala ejje boogere ku parade n'ejje fe ebbanga lyonna simanyi lwaki Twaha ono buli ayagala nnyo okumanya National Unity Platform naye ate n'atafaayo obudde kuwaayo birowoozo na kumanya kiki kye twogera ebbanga lyonna bwe tugamba nti ffe tuli bajje tuli bantu abaagala okukyusa obuyinza bwa gavumenti eno mu mateeka ekintu ekyo tukyemfasizinga nnyo mu tteeka ne mu mirembe tuli ffenna kakati ye n'alowooza nti asuubira Honorable Kyagulanyi okujja agamba abantu oba abavubuka abafaabu nti banaye tugenda kawempe jati weeri awo ku mulyango naye buli wajjati gumusanga awo mukube tugende no that is not National Unity Platform era si yeffe kubanga Mwai Museveni ne bana abajjati kyobola aba bano bakagame olwaleero Kagame wajjati ati we NRM ya jati kati kye baagala bakusosonkereza mu mbeera eyagala okumalako eddembe eryo weekyawe weekyange bafune justification kwe bayinza okukubira amasasi okukutta kakati ffe awo si we tuli
era ffe tugamba abantu bonna bwe tuba tusimbula ku kitebe wali Honorable Kyagulanyi atukubiriza nti bannange njagala mubeere n'empisa ezisembayo si lwakuba tuli banafu kuba twakimanyi nakimanyi bafuuti soja si banafu naye lwakuba nti enkola eyaffe modus operandi we want to get this government out of power 1 muteeka 2 peacefully naye ne yagamba ebyo byatugamba nti okuduumira tukole bwetu ne bwetu Museveni aduumira ne bakuba abantu tuyinza okutuuka waawo gye bujja time will come when we have no option other than violence. And I don't think nti twahona asobola okuwagala ekiyinza okuva mu ekyo era y'omu yajja okujja agambe olaba Kyagulanyi atuzizayo mu gy'ekinaana abaana b'abantu katika bafe abasirikale babatta kubanga ekituufu omusirikale asobola okutta abantu 2 naye naafa kati abantu ababiri bose tomanyi kiyinza kuddiira so ffe si gye twagala otunula newankubadde nayo tusobolayo kati nzira ku nsonga ya Kalungu abantu bangi beesimbyewo ng'ate bali affiliated to National Unity Platform naye era nga ffe bwe twakugambye secretariat yavuddeyo n'erangirira kubanga abantu abo bonna boolaba beetaba mu process y'ekibiina ey'okugamba nti tugenda kunoonya candidate atya mu mbeera eyo basayininga n'okusayininga nti tewali muntu yenna agenda kwesimbawo kuba namunigina ng'amaze okuyita mu process y'ekibiina so abantu abo basobola okufuna obululu tuganye naye ekikulu kiri nti National Unity Platform ng'ekibiina n'abantu b'ekawempe bamanyi kiki kye bayita politics ow'ekibiina tegera era njala kutegeeza nti ffe baganda baffe abo kati tukyababalanga na ba National Unity Platform sinti temukyababala mwabagobye butereevu kubanga bamaze okudifyinga ennono y'ekibiina in fact omuntu eyandibadde gosobola ogamba nti omwa benefit of doubt yo yeyagaanira ddala okwetaba mu process naye kavunoovaayo bwoti gwe nsereko gwe luswa luwemba gwe gundi noga nti ngenze mu process y'okunsunsula oba omaze okukakasa nti ekinaavaayo kyonna kyonna kyogenda nakyo ne babanji be muli mukolagana nabo kati nga mbululu obuwedde bajjanga bannamunigina nga kati mbala be mukubamu emizindaalo Latifu Sebagala yajjanga namunigina y'omu kati bwenda wakunopu y'omu kubamu emizindaalo n'ebirala n'abakyala balala mukyala nabakomi wali omukyala bangi abajjanga bannamunigina naye nga ku kitebe wakumubaaniriza kakati anti ensonga eri bweti mu kalulu akawedde bw'omaliriza okujanga independent ng'ate bakumye card it is a automatic disqualification in the party however process weri ekuzza process eri etya oddamu n'otuula oluvannyuma n'olw'omwaka mulamba n'owandiikira secretary general w'ekibiina n'oga nti nze bwana Sendyo Watwaha nali wangerezaako bya kisiru Tongereza tomanyi linnya lyo lwaki ongerezaako ebyo toddamu kugereza ku programu toddamu kugereza kozesa lyange kozesa kikomi kakati buli weta kazambi n'ogereza kunze buli weta kazambi n'ogereza kunze nenenya okuva mu kibiina kya National Unity amenyewe Platform ekintu programu ewedde yakozesa ekintu kati kozesa erinnya lyange amenyewe ekintu kuba kitatana erinnya lyange akimenyewo naye ate si fiiki bwe ngamba omukulu ono amenyewo ekintu ekyo kyayogedde akimenyewo anti ekyaki kyoyagala amenyewo ekyogerezanga ku linnya lyange ku kazambi wammwe oba kazambi naye kazambi waliwo kiri kule kwa omukulu twawo ono yavuganya menya kazambi wo menyawo kazambi wo sogera ki omanyi kati sogera kale mu nani sagala ontwale onalebo kwezera mpuliriza kati onalebo kwezera ninaje sagala ontwale bamenyawo kale bule ninaje sagala ontwale ulira za bulungi nnyo bamenyawo programu ewedde wasinziira wano nenjogera ki n'ogamba ndi muwagizi wa Nambi onalebo ajati nensirika statement wagikola nensirika twahawagira Nambi anti kakati nsaba omenyewo ekigambo tutokozesezza wano kimenyewo wemba nagamba nti kimenyewo sagala ontwale kisagala uliriza wemba nawagira nti awagira Nambi ekyo sobola ogamba nti nkimenyawo kubanga uliriza nti katono anti uliriza naye nakyo kijja mu mbeera nti wabanga yaliwo FDC sikyayagala kazambi we kumungerezaako kati uliriza ali mu kumenyawo ate kati amenyewo tugende mu maaso kati ogambe ekyannambi okoze oti amenyewo byonna byazangirizaako tugende mu maaso nze sigenda kutambulira ku ntoliza twa ekyannambi okimenyewo nkola bwe nti bwe mba nayogera ku programu wano nga FDC okikiriza twawe FDC twawe FDC
aina candidate wamitani moderator wali omubuuza owagiraganaga moderator ko yenti nze neganaga nokola ki moderator okuvayo lwatogamba nti moderator bwe ngamba nti wanambi uliriza no moderator njagala program je design ate goleze njagala ensonga yange ebadde nyangu nawe nkuwe abadde alina kyamaliza asirike abeere n'empisa wabanga yali awagira aganaga yagaana okudikiralinga oba wagira FDC kubanga alina candidate gaganaga okitegera bulungi nnyo n'alaga nti tawagira nalukoola amwagaliza ng'omuntu kati bwe mba nagamba nti yalabika wagira nambi ekyo so kimenyawo kubanga kirabika si kituufu tamukola ki tamuwagira naye kyesigenda kumenyawo kyekino kyenkugambye eba kyenjogera kati kubanga bwawiye wakani tekiri kuliko ntajjangako kusaba kaadi ya Nuupu akyewakani omaliriza njagala kati kuwuliriza omanyi kati kankubuulireko kitegeeza tugenda kuddamu kuŋŋaana kintu kyonna nedda ekyenjagala kakkana abantu bwe babeera wano mu mawulire mpuliriza abantu bwe babeera wano mu mawulire ne tutuula wano ku pano ne batandika ozanyira mu mannya gaffe wuliriza katono fiiki mbadde ku nsonga nga nyangu nnyo mbadde ku nsonga nga nyangu wuliriza fiiki aganye mmenyawo kino nti wajja n'okima kaadi simuyinako buzibu aganye ommenyawo ago mazima oba si mazima simuyinako buzibu aganye ommenyawo kuba oyo si mwana muto bamenyawo kale bule naye togenda kuba na lukisa kuddamu kummenyesaawo anti bwe kinaba kirina bwino katulaki mumponi lwa nsonga egi olwokulamu ekulemye okontolinga sigenda kuzinira ku ntoli z'abano balenzi kansukanfune Kagame yiyadde okumbulira kyokkola kakati kibadde kirala ono kyabadde akayanira ono akifudde bufuuzi yaleesewo kyakkaadi tono bamu makaadi naye ono waatabukidde ono kuba nti ekyokulabirako abaleeta nnyo twanamugamba kuddamu kunteeka byakulabirako tasobola kuddamu kwetondera nekyenjagala okutegeeza tayagala muteeka mu linnya lye kwetonda mpuliriza talina subiri naye nange simuge nti ajeyetonde kyenjagala okutegeeza if you were a member of the party because twaha kino kanti kugambe moderator ekimu ku byatuleetera obutakkaanya wano ne yali deputy mayor ke kamanyiro okutandika okwogera ku nsonga nga gwe banazikwogerako togenda wajja mu pate nosaba waliwoko wa Nuupu leka kwogera bya kisiru waliwo national unity platform leka kwogera bya kisiru tewagivuganyako toddamu kwongereza ku bintu byammwe bikazambi wammwe nze siri mutendera gw'abantu bagenda kujja kukuba mavivi kazambi wamujjamu kadi ne bagikuma n'otandikawo ekisinde ekyo kakati ne mukawulo akawedde yagira ku ssaawa kati wa FDC kati kyekiri kigamba aina ekisumuluzo ono onalebe kwezera kumacha ne family yonna ya NRM it is fine ono ne taata we yennyini omuzeeyo omusajja era ensonga lwaki lujonga nono yennyini oli yeri ali nga mbega okitegeera kubalimbalimba ensonga lwaki abanyiyaongo yalino okitegeera buli omu nekyagulanyi wenale munenyanja era naye ali mwaka kwateka NRM omuntu yabadde akolera ssale ng'akolera akayiwula oyinza omwawula kwenaremu nekyagulanyi wenale ne kati ate gwe kyenjagala okulaba nange kwendi toddamu kunteeka mu kazambi naye utewabadde kazambi muganda kati bane tukikkanyizaako ekyo kiwedde moderator ekikulu kiri nti sikimenyawo ekyo kiriwa sijja kumenyawo nti twaha yaliko memba national unity platform era mbadde nkuwa mitendera omuntu aba ayagala okujja okudda mu party kyatayagala okumuddamu kumwogerako kumwogerako siyina kumulawa naye nze okuddamu okumwogereza ate byekizampo bye anti besibi ebyo kubanga byaliwo kwezera tugende mpolampola bwe tovanga mu NRM ne kitaawo akuzaala ne famire yonna NRM n'olwali taata waali luddawa tabeerangako mu NRM yabeerawa tabeerangamuko kakati kyolina omanya ne taata we yalondako ne Museveni nga eyo si nsonga sije ntwalanga ensonga ate njagala FDC olwaleero mwoli olwaleero FDC mwoli yanandala mafa gw'obadde wano olwaleero n'otugamba nandala mafa bindya nabo okitegedde wabyogera biri ku record ku Fiki Media oyina wosobola okujja wano nogaa nti nawagira ajati nambi
nali muwagidde konze ekyo nakugambye nakimenye nali mu programu wano nembagamba nze obuzibu bwennyina ku programu wano mu kalulu k'ekawempe ali omuntu omu namwogera bwenino Edific Media onzike tuwunzike ku kyetubaddeko amaanyi ga Nalukoola dakiika nkuwadde egi emu yokemaliza naye mbadde nkyakunyonyola kuba wadde ombuuziza nti abantu bangi aba independent betulaba nga bajja ne bawa emizindaalo omuntu bw'omala okudisqualifyingibwa mu kibiina process weeziri zoyitamu okudda mu ki zoyitamu okudda mu kibiina era mbadde nkunyonyola nti owandiika n'oganze gundi ne gundi na defyinga ne gundi ne muganda wange twa naye asobola okudda mu kibiina bw'aba ayagala naye bw'aba tayagala fine ebyo bitambula kyova olaba kubanga njagala kubulira opposition yo nayo baganda baffe opposition ekituwumuzza kutereeza mbeera saagala muganda wange onadde mukuleeta kamanyiiro toddamu kungereza mukazambi wammwe olina baganda bo olina bakyala bo olina mikwano gy'oboogereza kuba gwe wennyini tongereza mukazambi tangereza mukazambi waabwe tangereza mukazambi waabwe nze siri wa nuupu siina budde bwa nuupu siina budde bwaki taddamu kungereza kukazambi waabwe asobola okugereza ku gwe oba ku ye oba ku baganda be abalala abanuupu bangi bakasasira abali eyo basobola okugerezaako bakazambi bangi abali mu nuupu basobola okugerezaako sinzi taddamu kungereza kukazambi ebyo ebimu ku bimpaliriza omugamba amenyewo ebyo mu kuwummula kale neyanziza kangerewo akagami bannange naye Kagame bana abantu bwe bafuna obuyinza banaaba batya tibula tibasobola bufuna bayinza okwetta ne bimalawo eggwanga lye lituddira eggwanga likomawo wammwe kuba embeera yo naye tebasobola kontrolinga abantu bo bennyini bwe baba tasobola kwekontrolinga teeza tajja kukontrolinga maanyi ga gavumenti gonna gebeemuwadde akatudde kalulu amaanyi ga Nambi kuba amaanyi ga Nambi gwolina woogalaba sina wengalaba gugalaba naliko wano negamba nti NRM mu Kawempe North ekozemu ebintu bingi nembikumenyera negamba nti enguudo ezisinga Honorable ze yasuubiza oteekako amataala banga enguudo tubali tuzikoze ezeetolola Kawempe yonna naye amataala amataala tegaliiko kati kyamukisa mubi nnyo nti abaka ba Parliament ne bakansala kubanga Kawempe North bonna era bakansala ba opposition ne meya waabwe mu Ssenyonjo gani Owedembe Sserunjoki naye bw'otunula ku bizibu ebimu banera bannakawempe ebiku kiswaza n'okuswaza banga ebimu ku bizibu bya biruma bannakawempe basula tebeebase ebiku bibali bubi so ebyo byonna mu manifesto ya Honorable Magondi Nambi agenda bikolako atereza obuyonjo Nambi so bajja connectinga ne ministry balite njagala mmanyi ebiku byona Nambi ebitegedde atya agenda njukunju Nambi bw'olaba convoy ze buli tuba tulaga atambulira mu convoy naye kimuwaliriza okuyingira n'atulako ne mayumba g'abantu okulabira ddala embeera zaabwe zibalimu n'ebimu ku bye yasanzeeyo ng'ekiku kiri eKawempe nga kiyitirivu nnyo so ne tugamba bano bakansala b'ebyalo bakansala okudda ku miruka ku kyalo ku miruka mpaka ku division tebalina kye bakoledde abantu ekiku ne kituuka okuba nga Kampala Kawempe tundu lya Kampala naye ng'ekiku kikyabakola ki kikyabaluma so bw'okompeyalinga development gye tutadde mu Kawempe North n'okompeyalinga obungi bw'abana NRM obuli mu Kawempe kati ekyali ekituwa ekyenkizo nagamba nti nuupu mugenda kuvaamu ebiwayi ebigendo gyekutulako nzijukira wali wano n'ogamba nti NRM ebadde n'ekizibu nga buli kalulu we katuuka bajja bangi naye ne mubeeramu abagaana okukkirizigana n'ekibiina era n'otugamba mu nuupu temugenda bbulamu bajjanga bwannamunigina era bazze yali PA najja n'akwatako ettundutundu lya maama kati ku saidi ya Namwandu maama Nagirinya neyegatta ku NRM
okimanyi bulungi kuba n'omwana nalaye bamuwadde Nambi ne wiiki ewedde maama Nagirinya yayimiridde kazi n'agamba omuntu omutuufu y'ono naye lwaki omwana bamugye wa Namboozi nimumuleete wa Namboozi yali agenze kukola ki omwana basooka muwa Betty Namboozi nga waliwo opposition ayinza okulabirira abaana abo ng'omanyi ekyokulabirako yali dereva wa Sentamu Bobi Wine Kawuma Yasini Kawuma bamulekwa babona tebasoma era bazze bannamwandu nga balajjana ku mpewo ez'enjawulo so teriyo mwana wa opposition ayinza kufuna buzibu banaafa n'osuubira nti opposition bajja kumuyamba bano bali ku byabo Nyanzi ne Bobi Wine bali ku byabo so Nagirinya bw'abanga yavaayo ewa Namboozi nadda ate nga ne speaker parliament yalangirira ku oyo omwana nti Nambi wadde gwe noba tonamusomesa naye yamuwa scholarship mpaka bw'anaamala okusoma so emikisa gy'okuwangula era zekyolaza envumirira nnyo bano aba security abatandise okwerimbika mu kalulu okulaba nti bagenda kutwonoonera emikisa nkugambye wali mu kusooka percentage gwe tubadde tugenda okuwangulira akalulu kano bajja gitaataaganya nti Nalukoola n'abafuutu soja si basanyufu bayafuutukafuutusi ne bamuleeta akalusi yali omutuufu okwata kaadi naye olwokuba ye yakwata ssente n'aziwaayo ate sina bukakafu si bwe baawa twayogera wano nti Nalukoola agenda kuwangula kaadi teyawangula yawangula twali tumaze okulaba intelligence tolowooza nti betubeera eno mwene alemu nga munuupule tulinayo zikameera ekiba kigenda okukolebwa tuba tukimanyi okulaba ebigenda ate bwe tutateekeyo kamera ate tuba tuli mu buyinza obuyinza bwaffe tuwangaziza mu buyinza nti buli wamu tuteekayo kamera netulaba bano bakola ki FDC netuteeka tugamba FDC eri ku ki essaawa zino netulaba okiwulira ssebo era ekiwaliriza police enforcement eno gy'olaba olumu wabaawo amawulire agaba galiikinze tuba oli awo bagenda kusimbula wano naye tebagenda kulaale balina we bagenda osooka okwekoona okiwulira ssebo kubanga n'omukulu era akizzeemu ti buli kibiina kyabufuzi ekifomingibwawo kiba kyagala buyinza kati bayinza okusimbula kavule ngolowooza bagenda kulaala ekawempe ate ne batambula nga badde eri enakasero okiwulira ssebo kati olumu kyekireeta ab'ebyokwerinda okusobola obagaadinga ti awo temugendawo mukwate wano so emikisa gy'okuwangula akalulu ekambe tulina mingi luswa yatutteko oyogedde bulungi wano nti ne Honorable Mpuuga n'ekibiina ki nabo balina gwe bakoze eki gwe bafunye kakitegeeza eyo batulfe gye tugendamu naye tulaba nti ettundutundu ly'akawempe opposition egenda ddi kutulako ffe tusigaze tosuubira kaladi naye kutulako NRM kaladi oyo agenda tukosaamuko naye mmanyi nti tuli mu kwogerezeganya naye n'okusomesa ennyo ayinza okisigalamu naye tulina osomesa abaffe multi-party system nti ekibiina enkola gye tulimu ey'ebyobufuzi bwe tubanga NRM yaleeta Nambi gwe kaladi totawaana kati abantu tulina kusomesa abantu bano abagoberera kibalema ebbanga lyonna tugezaako n'ekisolo twakiraba kyabalema anti kati okusomesa omuntu okumutegeeza ekintu si kyangu ayina okimusomesa bukulu ate omusomesa bukulu kubanga si kyangu kakati tumanyi nti eno wiiki ebulayo okutuuka mu kalulu kaladi ajja kuba talina bagoberezi oba oli awo nawali ku ssaawa enyenyeni ey'okuuma akalulu ayinza omuvaamu nalowooza nti bagenda omukuumira akalulu naye nga twabanyigiza nti oyo si mutuufu ffe tuwagire Nambi so kaladi alinga agenda otusumbuwamu ne tukyasomesa abantu baffe ab'NRM bamanye nti ye yakwata bendera ye Nambi Farida kaladi ono aleme kukola ki era tetumutunuulidde nnyo nga kizibu naye okamulugunya kwa kaladi okuwa Nambi kaadi wakuba saagala kudikampeininga ebimu nandibadde mbyogera naye biyinza okudikampeininga okwemulugunya ke mwakutunulamu oba mwasalawo obusazi obudde bwali tewali nkugambye nti lwakuba nti Museveni agoberera nnyo ssemateeka naye akalulu kano nze ndagamba kankosa nnyo tetwali kazeemu ne tulinda wali 226 kabanga katono kakati tubagamba tugende mu kamyufu kyali bakitutwalira obudde ate n'okwongera oba oli awo okusitula fitina mu bawagizi so kaladi nga yo olwokuba amanyi nti tubulawo bwezi mu myezi bwezi tuuke mu kale aka 226 yasiiwukamuko ku mpisa ate era bw'anaaba ayongedde ogera nga asiiwuka empisa ng'ekibiina kijja kumutunuulira ng'omwana atali muwulize naye ng'emikisa gy'okuwangula ekawempe giri waggulu nnyo temusobola kuwangula kuba kaadi yammwe y'ekawempe mwagigaba besingi nti ono mwana wa gundi kubanga naawe okimanyi kaladi yasingako ku Nambi amaanyi byesebonga kagende wa Honorable Twaha nsaba tumuwulirize bulungi Honorable Twaha ndi kalulu k'ekawempe
njagala tunzike buli omu ayogera ku mubaka we bw'olinayo omubaka Kalifa Ganaga Mukibi Sadaati amaanyi ge galiriddawa mu balonzi amaanyi ge gamuli mu balonzi omulaba atambula olabayo abalonzi abamugoberera batambula nabo baki olwedda ali mu kutambula asaba akalulu mu bantu naye abantu b'e Kawempe si baana bato balina obuvunaanyizibwa ku bantu 10 abanominatinga okulondako oyo gwe baba basazeewo naye obuvunaanyizibwa bwa Ganaga ne FDC okutwaliza awamu kugenda kubategeeza biki bye basobola kugattako ku Kawempe kyendowooza nti buli kibiina kikyalikoze nikiwa omwaganya n'omukisa abalonzi okusalawo so mmanyi bulungi nti ng'ennaku z'omwezi 13 muganda wange Sadaati Mukiibi agenda kubeera ku ballot paper naye nsaba abantu b'e Kawempe tumwesige tumuwa akalulu olunaku olwo lwakulonda si lwakusuula kalulu tulonde gwe tukakasa nti agenda tukiikirira mu palamenti ne mu ndowooza zaffe oba tunulidde akalulu ako ng'atunuulira aludde mu byobufuzi n'atunuulira ebyobufuzi bantu ki abasatu boolaba nti be bali ku mwanjo kawangula nja kuwa bana nzikiriza okay. Honorable Nalukoora Wankizo Honorable Nambi Wankizo Honorable Sadaati Wankizo otandikidde mu order osobola okukyogera nga bw'okyagala naye nze mpadde abantu ekyange leka kigaziya kukijja kwenkyagala ne Luswa Luwemba Wankizo ne bw'oba oyagala nkuwe bendowooza baba bendaba ku budde buno nga bwe bali era nakyo nkisobola mpa order kunze bekaba tekakyuse nga kalinga bekali Nalukoora ye namba 1 Nambi ye namba 2 Sadaati ne Honorable Sadaati ne Honorable Luswa omu ye namba 3 oba namba 4 bekasigala nga bekali olwaleero nzereko Moses omuleseewo ongambye nkugaye kuwa bana bekasigala nga bekali leero omuntu alanaba kusalawo gamba nti ndi mu namba 2 bw'oba tunuulya bonna bakyakulaga nti batambulira wamu ye Honorable Sadaati ne Honorable Luswa naye abo bonna n'oboogera naye ndaba nga Anifa abasinga aba Anifani kaladi ku lulwo saagala kuwa biri mu mutwe gwo nkuwa biri mu gwange nabendaba kuba mu Kawempe mwendi na kati benva wano mwendaga tugenda mu kakungulu olwaliro mwe tuli ogenda nnoonyeza gw'osuubira okuwa okusatu si gwe nsuubira gwe nkyalaba mu kifo ekyo naye tugenda okutegeeza abalonzi batwesige batuwe obuvunaanyizibwa obukulembera so si kubeekakako obuvunaanyizibwa bwa FDC ennyukuta nga bwoziwulya nti FDC Forum for Democratic Change mu Forum for Democratic Change abantu balina omwaganya n'eddembe okusalawo kwani so sigwe kuveeri n'obawaŋŋamyako nti ono neffe ng'abakulembeze buvunaanyizibwa waffe okulondooya okuleeta abakulembeze okubalaga abantu balondeko manyi bulungi nti ebbanga likyaliyo Honorable Sadaati akyasobola okuddamu okwongera okusituka oba olyawo n'atuka ku buwanguzi ennaku nga mukaaga zikyayinza okukyusa embeera kuba olunaku lumu mu byobufuzi lunene lwenkanankana omwaka mulamba so tukyasobola okwongera obumulumulu okwongera okubuzibikira ne tuwaguza naye nabadde nsaba information ku baganda bange babiri naddala ono yatugambye nti Honorable Nambi agenda kuteeta ebitaala n'atugamba nti n'enguudo mu Kawempe zikolebbwa nsaba omutegeeza kati gwe omanyi oli muzibe nze ndaba nsaba omutegeeza nti mu Kawempe mukazo Angola oluguudo n'eggaali teyitawo ku Mukalazi oluguudo okuva ku Ggomola wennyini Mukalazi teruyitawo binnya bye bikola ki oluguudo oluva ku Eden okwambuka ku Church oba abamu we bamanyi nga Kalongooti oba Kanaala mpompo gumaza binnya oluguudo oluva ku Muvule Empererwe okugenda Ekiteezi
bw'otuuka wali okaaba amaziga naye akusomera ejiba zibakoze ezo zonna ziri mu kawempe otuwadde nnya nkuwadde nnyo okulaga nti ebigenda mu maaso mbikola ki mbimanyi ati nonno kakyusa eryanda tulina eddakiika 5 tuzikozese kasuka empumulemu katono Enefik Media. neyanzige kati bw'otunuulira embeera eyo nga beeri obadde kyangamba enguudo zonna bw'ozitunuulira tewali luguudo lwe bakoze oyogedde enguudo nnya kakati bw'obanga olemera enguudo ezikoleddwa ziyiruddawo azisome obungi bwazo azisome mu kawempe akuleetere enguudo ezikoleddwa omubungi bwazo azisome muwadde omukisa akuleetere luno olusooka luno olugwa ku 5 olwo madamu Jennifer Musisi oluguudo oluyitibwa Kazo Kawempe oba Kawala Kawempe madamu Jennifer Musisi yassaawo enkolagana ne Wakiso district wakati wa Kampala ne Wakiso district olukolebwa luli myaka emeka tukuleetere olwoku 5 olugwa wali olugwa empererwe olwo lwayunula oluno olwoku 5 gundi Bombo Road olwoku 5 olugwa ku rawundi yettula olwo olulabe olw'ettula lwennyini kati ate ku rawundi y'ettulo ogenda ewa Musika ate ku rawundi y'ettulo ogenda ewa Musika Pan lukole kamumenye lulala okuva emulago oluguudo oluva emulago ne lwambuka ekyebando erisaka kyebando central ne lugwa Kampala Quality mpaka eriwa gye bakuba bomu nga bali mu bbala lugwa eriko mamboga okuva kyanja eyo yonna yonnezi okugwa wano ekanyanya zonna nguudo tuli mu district awo tuli mu district akomamboga tuli mu kawempe eyo nakawempe Kampala tuli mu kawempe linda mu katono district Kampala bw'oba okyasobola okwogera enguudo esoba mu 5 nga mpompogoma zaabng'okyewana n'okuva kwa kamwesi ogera leka waliwo kyenjagala otunuulire enguudo zonna z'oleese obuwanvu bwazo zikuva wano mpaka nga wali webale nnyo bukkirira bwe buti maka g'abantu waliwo n'oluguudo lwali lukoledde olwajjakana ne buvaamu n'enkaayana ate ono asanyusizeeko jakana jakana yalina sirwogeddeeko lwakolebwa ani yalukola ekirungi lwakolebwa mukulu atugambye madamu Nambi oba ajati Nambi agenda kufuuyira ebiko agenda leeta ebitaala tukyaliengudo tugenda ziteekako ebitaala MP aleeta ebitaala seba atumalira budde ku ogiwa twaku nguudo linda nono mubuulire ku nsonga y'ebiku byayogeddeko nedda njaga ebikulu yindeko tukyali ku nguudo enguudo nzimaliriza kafuna no ku nguudo ebiku ngenda kudda kakati kyannaku era kireetera abantu okulowooza nti ne discussion yaffe eno mu Luganda ebeera vulgarized mu Luzungu simanyi wenyeza kiza mu Luganda efuuka ey'obuwemu bwetutandika okudda wano okutandika okudiscussinga ensonga z'enguudo tuli ku level y'MP kubanga wano ng'ogyeko bano okwonoona obukulembeze tewali MP walabikira mu kukola luguudo in fact talina wadde kyateeka mu luguudo ekyokubiri kikyamu gwe bwana Kagame kubanga enguudo ezo bwe ziba zikolebwa ffe tuli mu local government council tumanyi bwe tuyikola ogamba nti MP agenda kuleeta ebitaala talina mandate leeta bitaala ku nguudo kubanga njagala kutegeeza moderator ekisookera ddala oluguudo lukolebwa nga bwogenda nti enguudo ezo zaakolebwa zonna 1 oluguudo lwakolebwa ku fund ey'okwewola okuva mu World Bank government nekola enguudo ez'enguudo government si yebezikoze bannayuganda bagenda kuzisasulira ebbanga lyonna ekyokubiri nna mukatono hold katono nnyo zijja njagala kweyambisa information y'oli olwaleero bw'oba ng'olina enguudo mu Kawempe mu myaka 4 nga n'oluguudo oluva ku ggombolola wandigaye nti effeesi y'eggombolola y'e Kawempe terukolebwa emyaka gyonna kitegeeza ate luli luddawa duzzemu buzine rufa luliddawo eggombolola manyi weeri walimu ku kolansi eggombolola manyi weeri gwe tosobola kutandika no kujja kujustifyinga moderator kugamba wuliriza emyaka 4 gavumenti gyemaze mu bukulembeze ng'okyasobola n'okwala noga tukoze akaguudo kewajja kana kakali kagenda mu myaka 4 kilomita ewuliriza nkunyonyole justification eri bweti national unity platform emu ku manifesto yaffe gye twali tulina mu kalulu akawedde
nga enguudo zonna eziri mu Kampala Metropolitan mu kisanja eki Kampala Metropolitan Kampala n'emiriraano temugenda kuddamu kulaba luguudo lwa ttaka ye mu manifesto mu myaka egi gye twali tulina andi nkunyweza kukwanga kati njagala okutegeera ono aleme nakudano tukoze enguudo ani yandizikoze nga mu musere mu muliro zeziruddawa enguudo bibiri weze zinakolebwa MP agenda kujja ofuuyira ebiku newuunya MP asobola oyinza n'agamba agenda fuuyira ebiku okuleka nga ye mwennyini yabireese twalabako ebusoga baganda baffe balumbibwa envunza tekyali kizibu ebusoga ekyo kireetebwani abakiise baayo batya mukise kansala ino oyinza okufiira abamu ne batugamba nti kiva ku byobuwangwa ebyali bidobonkanyizibwa envunza ne zijja abaana ne batugamba nti omukulu yayina ekkobaani n'omukono mu nvunza ezaali ziruma abantu nga yayina gye yazeera n'aziyiwa mu bantu omanyi buli kizibu ekibeerawo kibaako n'omutandisi oba n'akipise oba ku kivudde kakati ekawempe wabeerawo ebiku nga gavumenti emaze emyaka 40 nga kitaawo akuzaala ye mumyuka w'omuntu awambye obuyinza bw'abantu emyaka 40 n'olemerwa okufunayo yadde olunaku olumu yadde essaawa emu okutegeeza kitaawo ategeeze mukulu munne nti ebiku biri eno ani ababireese onabukagame njagala onzike kakati tukiriziganyiza ffenna onkoze bulungi nti ebimu ku bigenda okutuyamba mu kawempe z'enguudo bwe tutandika kuzimenya tonkoze bulungi nnyo ozimanyi era tukikanyizaako bulungi lwakuba nti amazima bano ab'opposition amazima tebakola ki enguudo zogamba nti mukoze ani ayina ozikola ekyokubiri kyenjala okubuuza zikola nambi yazikoze fe kyetukuwakanya kino kyogamba nti nambi agenda teekako ebitala ku nguudo nga bwe yateekako biriwaawo zikoleddwa zikoleddwa gasegirinya ye mu pichoga asegirinya yazikola njagala mubeere nga ku mulamwa nga bakubuuziza ekibuuzo modeta yambuzizza biki ebigenda okubayamba okusobola okubanga muwangula akalulu kuteeka bitaala neŋŋamba nti ekiro ekisooka z'enguudo kati ate bo balangi bansubiza kugamba bo balina twagala kutegeeza twagala okutereza obukulembeze obutosi obukola kakati ekirala ŋŋenda obusobozi omubaka wa paalamenti kuba kulobinga kuba wali abakulujjuliro omubaka wa paalamenti bw'agenda n'agamba nti kizibu kyange enguudo zimaze okukolebwa ndite ziriiko ampusi n'agamba yinula nsaba muntereko ampusi obubenje bukole ki bususse ero liba ddoboozi bw'agamba nti enzikiza nnyingi kuba enguudo zino zolaba ssebo tuziyisizza mu byalo bw'ogenda eri ku bahaayi zonna nguudo nkole kati kwetaagako amataala omubaka wa paalamenti atuula wali n'agamba minisita oba gwe kikwatako namugambune nfunirayoko ku mataala teeke ku nguudo aba alobinze okibira ssebo kati bano twetaagayo omusomo mulambo gwa puroguramu obuvunaanyizibwa mubaka bwa paalamenti bwebuliwa tobumanyi kubanga omubaka wa paalamenti tumanyi byalina okukola omubaka wa paalamenti alina emirimu ena gyalina okukola emirimu ena sewomodeta omubaka wa paalamenti gyalina ogusooka gumanyiddwa legislation kukola mateeka kutunulira bigundi gya gavumenti n'ebirala omubaka wa paalamenti ateekeddwa n'omundi n'ogumugamba alina kwegayira minisita okuteeka enguudo amatala ku nguudo kubanga ezo sente bwe ziba zikolebwa enguudo bwe ziba zikolebwa muganda we gwawolereza olunaku lwe yajja nga tannaba kunominatinga oluguudo lwe yayitamu ng'oyambuse ku poliisi ku mukono ogwa so olwambugo oludda ku secondary eyo simanyi bagiyita batya n'oluyitamu mpaka eri lwonna lwa ttaka bw'oyambuka ewambogo wano ku gundi akasozi we kaggwerako kuddyo konna kattaka bupanya abakulu ova wano mu Buganda n'ofuluma kasi owulira nga olinnye n'okwebaka ne weebaka nga towulya kinnya omanya ovudde mu Buganda ne Kampala eri mu Buganda nga yesinga okuvaamu omusolo omungi ne Wakiso we wasinga empopogoma zeeri kati atugamba mbu bagenda ku lobi mu myaka ana mulonda nabo baba ne bakuzira be mulonda MP akola oluguudo akawulu ke kawempe ako tugenda ku abantu bagenda kulonda mu kulunaku olwanga 13 naye nsaba okutegeeza nti akalulu ako ow'ekitiibwa Luyimbazi Nalukoola agenda kawangula mu kifo ekisooka mu kifo ekyokubiri ne mu kifo ekyokusatu paka olunaku lwakutaano Mukama akunkumire beera bulungi weraba.